po kigudde wani kati lwaki watukuba ebifaananyi abakulembeze b'e Kawanda mu disitulikiti y'e Wakiso baliko abavubuka bana abaludde nga batigomya abakwatiddwa nga ku bano kuliko Bashir Kazimbwe, Matovu Fahimu, Hamuza Luchamuzi, Nkono Omulala nga bano batuuze ku kyalo ky'e Kawanda mu ggombolola y'e Nabweru nga bano kwatibwa kigambibwa nti waliwo omutuuze gwe babbyeko emitwalo 80 zabadde bakamusasula. Tufunye ebizibu jo ekiro ku ssaawa 5 ne batukubira simu bankubidde simu tiwaliwo abali kukuba abantu ku Enago Road ikyamukisa bulungi badde ndi n'amagye ne tudduka ne tutaasa abantu abo ne bagoba ne tukwatako omu ne bagamba ye kamanda waabwe bamuyita Brown Semulindwa. Bano kwatibwa basoose kukwata munnaabwe eyabalonkomye amanyikiddwa nga Brown eri abakulembeze nabo kwekujja nabo ne basobola bakwata. The same issue ne batukubira nti olowo mukwano gwoyo bamuyita Roni Segawa era tumukutte ku makya naye ali ku police station kati ne batulagira wa ne tusanga bano abaana bali ku njaga banywa njaga n'enjaga byonna ebijjudde. Bano mu nyumba yaabwe basanzeemu emisokoto gy'enjaga saako ne yunifoomu z'amagye nga kwotadde n'engatto z'amagye. Naye ne tusalawo ne tufuna ekikwekweto. Bwe tukoledde ekikwekweto kino tukutte abantu 5 kati bitwogera nabo tumaze obbateeka mu kkomera munda. Naye ngira tukyagenda mu maaso tunoonyereza abalala abadduse. Kazibwe Bashiri Mbazira ate mukwata owa Paalu nga mwankutte lwakuba erinnya agatambula geegamu simumanyi bila. Kyokka abakwate bano omu obwedde ayogera ebitakwatagana ng'agamba nti bye bamukwatidde si bibye nga bya munnaabwe ayitibwa Isima eyadduse. Isima temamuwulidde linnya zemba nywa enjagijega simusango munkutte naye nga yoginywa nze nginywa okakasa ate nywa sibba kano kasitiika okagula sente mmeka tombuuza nawe oginywa kenyini kituufu tuginywa sagala wesiriwaze gwe kenyini wekenyigera kintu kipina mpasingiramu tompozesa. Akero Susan Mary nga yakulira ebyokwerinda ku kitundu kino ekyeka yategeeza nga abavuka bano bwe baliko gwe babbye era nga bawunyiza engeri gye babeera n'enjaga ng'abatuuze oluusi babiraba ate ne basirika. Kati tunoonya abalala kubanga balinga 6 we batugambye naye era abalala tubanoonya tugenda bakwata tulabe nti obubbi obwo buteega abakyala mu kubo ne babajja ku bbaaga ne babakwata. Ono naye mukwati akimpasingira mwana buno olaba. Ssentebe w'ekyalo ky'Enkokonjeru Stephen Seradda era nga yakolanga Piso w'e Kawanda ategeeza nga obubbi mu kitundu we badde bukendedde naye ng'ate kati abavubuka nga bano beeyongedde okutigomya abatuuze. Omuluka gw'e Kawanda gubadde mutereevu naye waliwo ekyalo kye bayita Kirinnyabigo ne Kaayi kisuseemu abavubuka abanywa enjaga ate banywa enjaga naye kati ate bafuuse ekizibu ku batuuze ku kyalo. Abantu batandise okubba abantu ng'olunaku lw'eggulo babbye omusajja emitwalo 80 nga baakamala okuzimusasula. Ono era avumiridde ekyabavubuka abalemu okukola ne badda mu bikola ebyokunywa enjaga olwonna oluvannyuma ne batigomya bannaabwe. Tombuuza nze situndwa njaga wano. Naye oginywa. ate okuginywa Oginywa. Owa. Hello. Wemba nywa musango. Yegeza magala kwata nzoli kulikodo oba. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Olaba bw'oyitira ku bukundu mu Kirinnyabigo. Amazima. Yogera amazima. Njogera amazima naawe ndi wa wano.